nze mbuuza ng'omwami ali eyo osobola okumbuulira ensonga ekugaana okusiima ku mwagalwawo nga mu butuufu omusanze baamuwunda bulungi oba ng'atuukiridde? Si kyangu okusanga omukyala ng'atuukiridde mu nsonga z'ekisenge, naye mugenda ne mudda ku baana bawala n'omusanga nga bannange buli kimu kiriya, nga buli kimu nga bwe wakirootako oba wakirowoozaako bwe kiri, n'omaliriza n'okwata yawo obusente n'omuwa, ogwo ne guggwa. Ani yakugamba nti ssente yokka gye mba nkimye? Omanyi nti omukazi olinza omuwaana weewaawo kale n'akasente ako oluusi babeera bakeetaaga. Simanyi lwaki ndowooza kayina engeri gye katuwaamu amaanyi, oba gy'ondoboozesa nti mpooma simanyi, naye kayina engeri, tekitegeeza nti mba neetuuna naye babeera bakeetaaga, naye waliwo ebigambo ebisingira ddala ssente eyo gy'ogenda okumpa. Mugamba muti abaagalwa balungi abeekumira kusenga 5256 kansuubira muli bulungi byonna gye musinziira okubeera nga mundaba nga mumpuliriza era nga mwekuumirako. Gw'omupya nkwaniriza era kansuubira bwe binaggwera ojja kuba osubscribinze ng'ofuuse kitundu ku ffe. Kaakati omwami ali eyo nga gwe tosiima, ng'olina omwana wa banne wamuwasa ng'akyali girlfriend, byonna byonna bye muli mukwano bwe mugendanga mu nsonga z'okwegatta, omukazi n'omusanga ng'amazzi kiriya, alina museereza agamansuka g'oyagala nagaagayina, ate okutuuka okukyusa ekiwata ali kiriya, bannaye otuuka okunyuuna ku mimwa toyina amukira, bwe kituuka okubeera nga anyeenya ekiwato kyekyo emimwa ayina engeri gy'agiyisa ku mukira bw'ati nawe n'osiima, nga buli kimu omukazi oli ng'atuukiridde, omwebazangako. Munno bw'omugyamu omukira omugamba nti munnange maama weebale kuwooma, omugamba nti munnange Saara weebale kuwooma, weebale kubeera mukazi ddala, weebale kubeera omukazi atuukiridde. Olwono naye anaafuna amaanyi aganaddayo asika ezo enfuli z'oyagala empanvu. Naye gwe omusanze mumanyi amaanyi ge tuteeka mu kusika enfuli? Mumanyi obulumi bw'oyitamu okusika enfuli ezo gwe nga bw'ozaagala mu njagala omukazi ng'alina enfuli mpanvu nga za kigaaga ng'ate ngazi? Omanyi amaanyi g'akozesa? Omanyi obulumi bw'ayitamu? Byonna naabikolera mwami we. Bubino mbikolera mwami wange, simanyi kuyimba nandibayimbiddemu. Kubanga obyagala, abamu mutuuka ku mukyala nga bambi tatuukiridde, n'omugamba nti omanyi muwakwano shushiri nti naawe wansoonkolobola nnyo, badde njagala kutuzza otwo. Mukazi wattu ng'atandika kwekatankira bidagala, ng'atandika kunoonya lino na liri nga gajja. Naye yadde n'omugamba nti munnange weebale kubeera ng'amazzi wagafunye, bannange leero nnyumiddwa, leero kale mpoomeddwa. Asobola okufuna amaanyi ageeyongerayo, tamanyi oba yagafunye oba teyagafunye, lw'atagayina lw'ocomplaininga, lw'agayina tolina ky'oyogerawo. Muyige okubeera nga mwebaza ku baagalwa bammwe era nga mubasiima. Omukazi w'omusanga n'enfuli musiima omugambe weebale kusika nfuli za kigaaga, bannange kale mba naye ndabikidde bulungi. Okimanyi nti nze nagiwomeddwa dda nga sinaba nagiteeka mu mukira. Omukazi kale agire, okitegeera amanye nti owoomeddwa, twetaaga bu compliments obwo. Naye gwe n'obeera ne munno mu kikolwa ky'omukwano n'omaliriza n'osiba zupu n'osumulula waleti n'ompaawo emitwalo 5 oba 2 oba 3 oba 4 newe kaba kakadde kajja musanyusa, naye ate bw'anaafuna omwana amanyi okumwebaza ayiya gwoba owedde, gwaba asigadde nawe olwa ssente nti ajja kujja kuweka omuwe ssente, naye nga ne bw'oba omuzinyi tebimukolera. Nabagamba omusajja okuwoomerwa, okuwooma, oba omukazi okuga nti omusajja oyo ategeera ensonga z'ekisenge, tayogerako nti omusajja oyo ampa ssente nga neebaseko kubanga si bitunda. Kati lwaki ate mba mbiyingiza mu ssente? Oba okitegeera? Ajja kwogera by'omukola ebibaayo mu kisenge byagenda okudisikasinga nga nti oyo omwami ddala musajja mu basajja. Bannange nze omusajja oli alina engeri gyankwata, bannange omusajja alina engeri gyantambula, bannange kwegamba ng'awulira ate bwe mumala n'akusika n'akuzza wano n'agamba mukwano, munnange weebale kubeera nakabugumu, bebi wange, munnange weebale kubeera ng'olina ettama, munnange ddaalinge wange, munnange weebale kubeera ng'oli bw'oti ne bw'oti. Kubanga aba asiimye by'omukoledde kubanga oba osiimye by'akoledde oba osiimye. Mukazi wattu n'ayiga okutuula ku mukira neyeefunugula n'abeera okwo paka bw'amasteringa. Abamu bafuna ne piro n'atrainingira ku piro asobole okujja kala neme kubeera nga kudisappointinga, n'agutuulako n'akunuunako n'akola atya asobole okulaga nti munnange nange wendi ekintu nkikola. Edde n'omugamba nti munnange weebale kubeera ng'omanyi okutambuza ekiwato owa toyogera olumaliriza obuukako na mubuuke ng'olinga agamba tonyumiddwa nga webbika ekiyigo, ng'omala okwebbika ekiyigo ng'otandika okunaaba awo kipi bya mangu ng'omala okunaaba ng'ovaayo
ngodda ku TV ng'olaba olwo nomulimu kalungi oba si kyo omaliriza ng'okwata bulangiti oba suuka nga weezinga ku sayidi emu bweti nga weebaka mukazi otunga agamba ye tuli ku kati nnyo awoomeddwa tawoomeddwa anyumiddwa tanyumiddwa kubanga ekimu ku kiraga omukazi oba ekikakasa omukazi nti owoomeddwa kwe kubeera ng'osobola okumwebaza ng'ovudde mu kazannyo naye bw'oba osobola okuva mu kazannyo n'osigala nga bw'oli nga yadde ne A yadde ne E kati awo nange mba sibitegeera oba owoomeddwa oba towoomeddwa oba ondese mu bbanga ondese awo okubeera nga neerogozza sibitegeera simanyi kiddako naye ng'ate wandibadde ombuulire omukyala mubuulire omukyala mwebaze omukyala musiimeko omugambe weebale kubeera nga singa yakutendeka ate weebale kukwata bintu bino eno nga mwakamala bwe muti ategeere nti mukwate omuteeka mu kifo ky'omuga naye munnange bebi nti wange kale bannange nze onneesiimisa okubanga ggwe mukyala wange obanga ggwe mukazi wange omanyi tugende ne tubeereyo mu biboozi by'abasajja oba n'obaako wootudde n'osanga abasajja nga balina ebiboozi bye banyumya nga banyumya ebintu ebitanyuma ku bakazi naye ngenda ne nkutuukako nga mu butuufu mukyala wange oli wanjawulo nnyo omanyi lwaki ngambye statement eyo gikozese bwetu nti kitegeeza ebintu bino tonkompeyalinga na balabula onkompeyalinga na biri bye boogera tolina kunkompeyalinga okusinziira ku bantu bye boogera olaba nga nze ndi extraordinary n'omuntu utangamba omuwala yabadde bw'ati omuwala ali bw'ati n'osirikanga kale bye banyumya tebinyuma naye ate bwe ntuuka wano eno banaye n'endaba ekyenjawulo nze mukyala wange sikojjusa kuwasa sejjusa kuba nti gwe girlfriend wange kubanga byonna obikola byonna obimala banange owooma weebale kuwooma oyo omukazi omulaba ne bonamusiibuza $5,000 ng'abadde asuubira kakade n'omweta ntagenda kwemulugunya ajja genda aseka ng'atimbye amannyo kongolo ng'alinga oba aliko ki naye nga abitozanga ebigambo biri bijja ku replayinga mu bwongo bwe ate nga kino kyongeza ne ku mukwano gwammwe tekiri ku ekyo kyokka kyokka mbu kyakumuwaana n'omukwano gwammwe gudde engula nti waba badde anaatera okukyawa n'alowooza ku bugambo bw'omwami John yangambye obugambo omwana mulenzi alina obugambo omwana asani nga musajja we waka katugamba abadde agenze mu bwenzi musajja we waka ntamwebazanga nako yadde kati gwe n'olyoka obimuteeraawo n'obimugamba wama n'asiima so muyige okusiima ku bakyala bammwe muyige okumanya nti omukazi okusika enfuli kinene yiga okumanya nti abakazi abalaba bafuna eddagala amatama booster n'anoonya ettama kubanga ayagala ekulabikire bulungi n'anoonya ery'amazzi kubanga ayagala otobe n'anoonya erigeza omusino kubanga ayagala gubeereko ng'ogulaba n'anoonya ery'obwagezi kubanga ayagala akusanyuse byonna nayetegeka ng'omukyala n'abeera nga ajjudde naye gwe n'ojja n'omulaga nti tobitegeera ate nga bikuwoomedde lwaki oba tolaga bu appreciation yo omuntu waba alina kyakoledde n'osiima mulage nti nsiimye mubeera bulungi omukama abankuumira ate era abanjagaye temujjanga okwo mbaagala nnyo bantu bange mwebale kwekuumirako mwebale kubeerako ate abapya nammwe mbeebazanga gwe wakamala okusubscribinga bwoti omukama akunkuumira era akumpeera ebisinga obulungi